Kati ebimu ku byetuutaddemu mu kiwandiiko kyaffe mubaddemu obutateekawo tugiyita sectoral committee meeting eyo meeya mu tteeka lya KCCA meeya oba road mayor bw'aba agenda okutuuza olukiiko alina okuyita ffe ba chairperson ba committees. Balimu ezo engeri gy'atambuzaamu ofiisi kirabika bulabizi kitangaala nti ebintu ebisinga ebiri mu Local Government Act, ebintu ebisinga ebiri mu rules of procedure eza council, ebintu ebisinga ebiri mu constitution n'ebitabo ebirala by'amateeka tabimanyi bulungi. Fact alinga nekyemalira kuba olaba business committees zonna yazizikiza. Yasalawo agenda, yasalawo buli kimu, council kye bana discussinga. N'ekiresa obuzibu obusingira ddala nguzi. Ngezezzaako nnyo okusitopinga bakansala mangu okulya enguzi n'abakulembeze abalala. Kino kijjeewo si bonna bakansala nti bakirimu nga bategeera kye balimu. Bweba diiru ya ttaka agijjeyo abiteeke ku mmeeza ateekewo bwino agambe nti naffe atuleete bwino ku kanso agambe bannamawulire abagambe nti ettaka lirimu diiru yiino ya ttaka mbanwanyisa lwa ttaka.